This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Africa Band eri mukuchanganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall egenda okubeera September 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo ediyawe Winnie Nwaji Titus Vibes DJ Mark Pragenda kuba omuziki ne DJ Waswa tuyoke tu celebrating Africa Band ng'enjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emmeeza y'abantu 10 pounds Lusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri bya mbozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikutwawa sawundi togirabangako ebitaala zino zisikulini okubooking oba reservations kubira Richmond promos ku 0780 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 0M22 oba Benadi ku 0787 amajaganya Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan Chiri chitia awai si byangu ruto nga lukugwako si byangu gasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugena bucyankalana leki obuzibu ki ndi mukatubagiro ka byasini njagala sente za bwangu naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku jangu nkutwale tofaayo jangu nkutwale Haji onaze kwewola asiza nnyo okimanyi bangambye ebintu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi nakuba nga afunye ssaawa 12 ojja olina ssente kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusa kati ogambe mbojja kucha Miss Uganda. Miss Uganda kubanze mukutambuza enkondo tewate wana Uganda teri anenkana. Miss Uganda teri kukutambuza nkondo. Nedda njagala kalenzi jeja sibalabe talent, another talent. Kati kola boti. Gwe kwata kamera. Oyina mu kunkondo. Nedda beera nga ava wali kati ntulabo bosobola okumodola. No njagala soga manyi enkondo yempa energy. Jangu. Enkondo yempa energy. Uganda teka wano. Soko tempita. Aha. Kale. Langirira. So Kwatenze, yes, thank you very much. Coming to you live from Sheraton Kampala Hotel, the Miss Uganda 2026. Your host Kasuku, and yeah, today we have on the way great something. Also say and and we can see what's gonna happen. So let's have some of the content. Adibo malo kujja. Ateri nano kubuza wana ebibuzo. Ebiraga brain zi. Oshike tumuleka tusokere kwa niyo botuka ojano noddayo n'okomawo wano nenkwocha ebibuuzo. Yes, so thank you as your host. I can see you live from Miss Uganda, runway here at the Sheraton Kampala Hotel. And everything, and I thank you very much. It's fucking shit. And friendship bombs and bombs. Okay. Yeah, so today we're basically looking at height, brains, and you know how you can move your body. And the walking. Yeah, and the walking. So let's have some of the contestants. Hey, ladies and gentlemen, contestant number 1, Asham. Yeah? Sham. Tojaga Shamimu nawe nyoko. Ejaga Sham. Hey, contestant number 1. Let's join number 1 Sham. She calls herself Slayer. Let's have a round of applause. Cha, cheche, oh, tu se cafe che, no chuka no dayo. Chokoze Sham.
Bwotuuka wano bwoti bajja ne bakola be batuuka wano ne bakola mbe bati ne bakyuka ne baddayo nente che tuse akafeche DJ Richard. Yes, that's contestant number 1, Sham. Hi. How are you? Fine. How you doing? Fine. How you feeling today? I'm okay. Okay, yeah, so a few words about Miss Uganda today. Yeah. Yeah. Okay, so Miss Uganda. Okay, go. So why did you come from Miss Uganda? Beautiful. Because you're beautiful. Yeah. So what are you going to do? Tall, brown, and I have the brains. So what you going to do for the people once you win Miss Uganda? I will walk. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tunamuza kujere kutoka ntoku ndimbuzi nyefu nyefu. Ana bubura babaddi. Abakyala. Wale somoyo mbuto katonda ya chembuto. Genda wedi waminge. Yabaweereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kigwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye munda yakasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Enjala mweziri akyazina. Enjala mweziri. Nyimpaya. Manyi gomanyira. Kyategeeza nti tonyimpaya. Tonyimpaya. Ate akagundi k'otuddeko. Nze ate opita mu ssiro. Banna. Wala giyadde atusse. Nkuwulira oguloboozi. Banna. Enywala gingoolya. Nga bw'owuuta ne supu. Obudde bwe buziba. Omusajja yagamba. Obudde bwe buziba buli omu afuuka vampire. Buziba buli omu afuuka vampire. Didadi dance. Inadi dance. Didadi dance. Yaga inadi dance. Didadi dance. Kukwama buli omu. Nasanga omusajja n'aŋŋamba nti nno kati Zubedo omuleeta ddi mu gavana. Bwagala namwe bonna baapostinga ne bagamba kukungata kututte mu gavana biti. Waliyo Rema guno omwezi mu the governor. Kati ogenda kuntu. Uganda's #1 night sport. Friday night live. Afrigo band ne Rema. Ogenda kuntwala. Ngenda kutwala ate wankola ki? Tekiriiwo. Ndeka simanya nkuswaza simanya biki. Oyo mwana ntamizza obuugi. Bannange. Onywa buugi mwaka kafulasuka. Anywa buugi buli lunaku. Ogejja biki? Antamizza obuugi. Kati bw'oba oyagala ogejja lya big pig.
Ali big pig. Ebyo bikerera byanga mutono. Ani yali amula. Ani yali amulanga. Taguswasi yalaga big pig. Toli muavu. Motwega muavu. Gawala. Tegusurwa. Yago teguswa atuwa tips. Era atagagawala mbiseera ebyo. Boto bwolifa. Boto bwoligwa. Nenga sister oli otya. Ndi bulungi. Soko wane ekisaati kyange. Ekisaati si kyakadde. Kiringa bulangiti naye. Bina nti bye biriko kati zino bazita summer shirts. Eno tubeera dde mu summer. Kati world over kati tuli mu summer. Kati zino bazita summer shirts. Okitegedde. Embeera dino munnaye yeeyo. Nengo, welcome to yet another edition of Kasuku Live. The short and big share. Oyatugamba tuwa t-shirt yakoma kuki? Yagamba ndoza bachanoonya yiyo nnene anti ze ate nagamba saa t-shirt. Oyagala ki? Nabagamba nfunire ekintuutu. Oyagala vesti? Vesti. Vesti abantu bagenda gira bati. Anfunireyo nga kithrow on akikubeko short and big show wano n'emabega. Ebintu obanga byakikadde nnyo bithrow on. Emyaka gyo. Nange nkaddiye mpita jjajja. Emyaka gyo onoosobola. Anfunire kithrow on kyengenderamu ne mugundi Afrigo. Ku governor. Tebajja bikkiriza. Bajja bikkiriza mukwano ngenda kwambala jini tekeko throw on. Governor inamuko entondo. Walo entu yebatakkiriza. Bagala omuntu kwegamba kati ate neyo height yo bayinza okugana bayinza tugamba abaana abataani abakkiriza. Abembuto babakkiriza tebabikaliki bazo faintingira mu. Abembuto baba bayina kubanga muba mu emergency. Ako kaganye. Kakoze nakangaganye. Akako kakoze. N'abagendo yimba benyini bampi. Nedda tekuli mumpi. Bagendo yimba. Mwami matovu omulamu. Gamba Rema. Sirema. Gamba. Rema akuba mu ebigatto. Mu Afrika muli abakazi abampi obamanyi. Mu Afrika temuli mukazi Mama. Muli mu Joanita. Ne Joanita akusinga. Gonna my height. Ansinga bunene tansinga buwanvu bannange. Joanita ansinga bunene tansinga buwanvu. Naye olazeeyo Mariam Ndagire yajja okukubira essimu. Waki oyogera ku bantu abakulu bw'otyo? Ndagire si mukwano gwo. Si mukwano gwo? Ne waba aginkubidde muwanvu. Kwegamba gwe tova ku mazima. Mazima gakufuula wa ddembe. Bakupakingi kacaayi leero madamu. Madamu anteereddemu kacaayi. Naye ako kacaayi oba mazzi. Kacaayi. Gajjako wango. Kacaayi. Yagwidde fresk endala. I know yale out interiors. The interiors of tomorrow. Nayo inayo kimukazo nga yakiggulira. Jebiri mama ngenda mbirala asabuli wamu. Leka kumanyira. Toyina gateeka bufumbo bo mu limelight. Abantu bajja busabira. Kasikude bukera ku machani baka mukazi we yagenzi. Internet yoli jiwulira. Ate omukazi bakera ku machana agenda nze binkwatirako wa. Ojja wulira kyagaya badayina genda anti tewali walibera ku side yo. Internet obeyogera neyogera nze nyizo burotulo. Bajjaga yadayina genda. Ekisigo obukulu yaba agezi. Nze wano banjogerera. Ne bagamba musajja mutuufu omumwa. Kazi yasukka omumwa buli ssaawa abeera mu kantu. Ebintu nategeera fitina y'abaana Uganda. Na Uganda balina fitina. Naye nno nze munayinako okubanga tukola ng'oli ku ssimu saagala eryo ejjoogo lyo. Wambiipinze. Tuba tukola ng'onyika amasimu nze nesigala nga njogera ng'omusiru. Waayo abasajja baleese ssente. Ze zino ezange ofunye ezizo. Mugabana ssente zaki temubanga baatugambye tufune ssente. Tebannaba. Ani yagaye tufune ssente ngenze nga temumpadde. Leero omwana bulijjo balina. Wano waliwe wabeera kapeti. Wano wali omukazi alina omukono ogwabula. Uwa. Wano wansi. Bali bwe babeera ne kapeti gye batajja. Bali waggulu baggyeewo ebisanja byabwe. Bayi baddenga n'ebisanja n'ebiki. Balina omwana omuto waati ku balkoni. Naye ati balkoni yabwe tasobola yitamu. Kundi balina engeri gye bakakolamu awo. Naye bangi ku kalina emu abantu bangi. Neno saidi waliyo balala. Bano balala. Neeri balala. Bayira. Neno balala. Ekitegeeza kati balina wano. Bangi nnyo mu kifo kimu. Wootuukira saidi eri ne saidi eno.
Zenyumba kifo kimu. Emu 2 3 4 5 zino ziri 8. Emu 2 3 4 5 6 7 8 11. Bannaye kamaliriza okukola. Nyabo kamaliriza okukola nkyakola nja kuddira neyanze kamalirize. Obwayendeka. Nakubira nide malokola. Kikyakubanja. Kisimu wakakigula bakakubola. Kati eno 16 Pro Max ate kati. Mubalese 17 temufe. Ngenda gula 17. Shalom yange yetabiddamu ebyo. 17 gambye byamaalo. Yagambye maalo. Anti kati Shalom jukira atunda masimu kati wagandi byamaalo byamaalo. Anti kati ebyo olaba abyogera yava Bukanaga. Bukanaga kiriwa mbeje. Kiri Mubende. Bukanaga. Kuba zino Lake Wamala oba ye Lake Wamala. John asoto kwa abashalo. Asobola Bukanaga ku Smart Beach wansi. Ye Mubende bayina beach. Bukanaga eri mitiyana eri Mubende. Eri mitiyana ku Lake Albert eri ku Lake Wamala. Ndako buli kyaba abantu bayina beach. Bayina beach like Smart Beach Bukanaga. Road ina beach. Era sebo nawe bawanyumya nti fe twagendanga ku beach n'olowooza resort. Gwagendayo ko. Bukanaga. Sigendangayo wala towulira ti wala. Nego shano mungala bikango wo mu kibuga bulijjo bayogera setanze manyi ujjo yazalibwa mu kibuga nganze. Yajja agenda mu senior 2 n'agenda seta. Bamuja mu kyalo. Yakulira mu kyalo mfireja. Kalera abanadda nanyumya naffe anyumya nange yakulira mu kibuga. Naye anti oliwe Ssenyange sima seri. Nze nzalibwa Serinya. Ne nazalibwa wano. Nze banzalira Mulago nenkulirawo Namuŋŋoona. Nze sikuliddeko mu kyalo. Bantwalangayo kulaba jjajja wange for just days. Ate nenkaaba ne bagamba I don't want this life. Sirowooza nti wakaaba. Nakabanga mama wange ndabamukubira ne bagamba abaana bo bannanga batamanira kibuga. Ku bintu byonyumya nze gye nfudde ne maama wange. Anti kyengugamba. Sirowooza nti minus space ekaba. Single mother naye nga atulabirira nnyo. Nga tulya muwogo ne pan. Twali bagagga b'ebiseera ebyo. Teri mugaga yali akamuwogo na pan. Teri yo mugaga yali akamuwogo na pan migati. Nefe twalyange emigaati. Sirowooza ogabye muwogo na pan. Ati muwogo ne pan baba byasi. Muwogo namulaba ntandise otegeera eno mu bukulu. Wali tamanyi muwogo? Nali simanyi. Oya samaki. Era twasomanga kasava nga simumanyi mu nasale. Kasava nemboza kasava kyeki. Jackfruit nasibimanyi. Kali mbwawe Bukoto bali batundanga ki? Bukoto twagulanga gundi mu supermarket. Waliwo supermarket? Waliwo supermarket. Petrol station yaliwo. Gundi siye yasobanga supermarket ennene Shoprite. Kyokka bannayo n'omwana asesa Shoprite. Kati kwe Shoprite gy'olabiddeko. Mama nnyabo. Walabya ku supermarket ki? Walabya ku supermarket ki? Twalina supermarket yali Bukoto. Bakwezo bwalinganga gundi grocery shop. Supermarket. Obwo bwalingayo naye ngamba supermarkets like ennene. Roni yogera naye. Shoprite. Boba wasoka kola Shoprite labyo. Wasoka laba ki supermarket lwaki wasokola atosajjogera. Obadde ompita ndi bubi nnyo. Kati kyembadde nkunyonnyola ku Shalom. Kyembadde nkunyonnyola ku Shalom. Nti kati gwe naye muyina gye bayita village mentality. Mwe mulowooza olwokuba mwajja mu kibuga ne mutuula naffe tunyumya nammwe mulowooza nammwe mwatuuka muli ba mu kibuga. Nazaalibwa mu kibuga omuli Mulago. Bakuzaalirawa Mengo. Sente zaali ze. Mengo si ye Namirembe. Namirembe hospital si ye Mengo. Yeyo. Olowooza biki? Mengo hospital yali Namirembe. We banzaalira. Nawe oyina amalo n'omwana ye yakulirawa. Oyo naye waawano. Naye ate alina okuba be abaana abataavanga waka. Osobola okuba ng'ali mu kibuga naye nga mwali ku mizigo. Nze nali ku kkubo. Nyumba yaffe yali ku kkubo on the road. On the road mwabeeranga wa? Byonna ogenda. Munda eyo munda. Yakulira naye ku Brown Flats e Bukoto. Brown Flats nga musula mutya nga muli bangi bazibu. Kati but for us the house was alone. Chobo okola genda wo ku Brown Flats wali e Bukoto. Osaba okuyingira ko mwemu. Mwayinanga wayem. Wayem eti. Mwayanikanga kweya zammwe. Oba mwayinanga buno buwaya ze mugatta.
Kiki kyagamba nti ne bagatta mwenna gaye musula ku flat muina waye emu waya nga baziteekawo wamu mwena mwanike wamu mwayalikanga ku balukoni nga mulina ogisiimuula nga zitalaza engoye oli akikunnyonnyole kwanza enyinza okikunyonnyola n'olowooza ate nze nawummuliranga Colonel Mackenzie Valley si ye Mackenzie Valley yali ki kale gwe amanyiyo it's Vale Valley VAL yeeyo spelling naye Mackenzie Vale atani go wasanze ozungira ani go wasanze yo naye nawummulirangayo mama ngo omutwe yalinga abeereeyo Zubeda gwe ne Mackenzie Vale temwefaanana era bannono ndooza ko wanjigiriza Prince Charles drive byonna obirabye bukulu nga tuveeyo mu Mackenzie Valley ne tugenda ne bbaawo mugenda shooting ebitakwataga mu bafumbire eri ne tugula gundi mubafumbire sala wano sala wali eka mocha ne tugenda tugula sala wano sala wali wali akusala wano Nicholas omulabye naye mamugejjedde wano ne blaza je tuli oli otya onaina byakubuuza negwe famire ya mwena muli bwe mutyo omulaye Nicholas takyayawula nsingo Nicholas munnyonnyola atambule kiyaine oyo mwana mtoto anaweza myaka 25 naye kuti wabata naweza 25 nga alinga Jenkins kiba kibi ewaffe tuli bajimu si bujimu mujja genda okulaba nga agenda ku kisaawe mu nsi ezitegerekeka bamusoke bamwekenneenye leka omwana ekyatasobola sala nviiri tayagala nviirize kati oliye nga tomugamba nga okusala nviiri mutyaba nga tomugamba ziraga appearance nedda ya shepu ya mutwe kubanga nviiri zo tezitegerekeka ayinza okuvaayo ng'alinga buno obusajja buno obumenka obeera mu ng'asazeeko ebyo ne tukuyitako banno obeera n'amatu amawanvu bu elfu obumanyi wasobako elfu se motoka bu elfu bwali katuni kankulage ekifaananyi kya elfu twazisomera wa elfu wasomako elfu si elfu 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 ELF kati okisomye mu Luganda elfu ebyo twabisomera mu kirasi byali mu subject Zubeda ogambye nti eri ELFU elfu neba naye poze banyita atya namugonda salavu bana tikyawo omwakudizeeyo kokuseti bwoba oyitaayita mugayi nti mu Luganda bwe tulina mpaayo kale emitwalo lwaki ogenda mukona safyo Kampala ayiye ansomeseda Kampala ayi kati nyakulaga elfu beti bwefaanana byali byammwe abakristiyani no wano ebyo twabisomera mu kirasi ki okujjako nawe wakamanyiiro kati temwasomako kigambo elfu ewammwe because betwali tusoma ne bagamba apple oba kino kalibe batyo yabeeranga ya apple yokka elfu teyajja yabadde eyo elfu anti bebaganga apple kati galatula ku bakuwa ebintu bitandika ne egg mwe mwagamba for egg afe yali elephant egg elephant elf bwe batyo ne kati manyi yali subject kati mwe mwali musoma gondi ezo gondi alphabet mwayimbanga ki twayimba A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABC. Waliwo ke nawulira abantu bayimba akisembazi banana matooke temwakayimba nenakawulira mwenu nga mukuwumula nga tusoma nawulira nga bayimba akisembazi banana amatooke kati nawo nze we nali nkoma nange we nakoma drum
Dimwe mwakolanga duramu. Mwakolanga ki? Do. Abavubuka gwe wessaawo. Otulowooza saati ne mama oba yakutwala mu kusomero kye eryakabye ennyo. Naye kasita tuli wano twasama ffenna. Tuli era ffenna tuli wano. Difference weeri. Eriwa. Tosobola gozanga elfu njita elfu. Yenjawulo eriwo. Olowooza mu difference zino. Lowooza enjawulo ogirabye. Owaayi. Eggulo nayogeddemukko n'ennambwayo. Mwekubidde? Yampeereza message. Nga nvudde ku show. Nga nvudde ku show. Ng'omaze olwo okutabuka. Saatabuse, ninake natabuse. Nayogedde bwogezi mazima. Yannyonnyoddemu ensonga ze. Side of the story. Side of the story. Nentegeera obusungu bwe gye bwavudde ebyo byonna byadde tebirina bye bikwataganira. Alina obusungu bwe buva ate nga wali justified. Lwakuba nti problem eriwo ate omuntu gwabuteekako ye mukyamu. Abuteeka kwani? Nze. Abuteekako. Anti yadde agamba muze nayogedde. Kati yamaze n'akijjawo? Yamaze n'akitegeera. Yakitegedde era n'ategeera nti bwabadde busungu era n'antegeeza nti obusungu maybe yabutadde ku muntu omukyamu. Busungu alina buteeka ku muntu. Alina buteeka ku muntu mulala sinze. Kasita mwayogedde kiki ekisinga okuba ekirungi. Naye omuze gw'okkuba amasimu gulekeraawo. Ogwo omuze gw'okkubira abantu amasimu buli omu agukomye. Buli omu agukomye naddala ng'oli bu fraternity y'akantu. Abakantu bakuba nnyo amasimu. Bakuba amasimu. Oba oli awo. Naye nze munnaye Katonda akyanyambye Zubeera alina ebintu bye mpulira nga mpulira biwulire. Nze sikyalina bankubira amasimu. Babeera bakimanyi. Era nze simu yokka gye njagala omuntu okunkubira. Njagala simu ng'engamba Kasuku olina ekintu kye wayogedde. Saabadde musanyufu naye kiribe ekiti ye yokka gye mpuliriza. Kasuku tewasobodde wulira sayidi yange. Ne sayidi yange. Awo nga omukisanga naawe owa sayidi kasi tojja ng'obumbujja. Kasuku nakola ki? Njagaza ki bannange? Nyoko olinga amagundi, olinga emagundi, olinga ebigundi bebiki, olinga nga bigambo bifubutuka. Banna. Sikyalina budde ddala. Neno bagenda bagobera ddala wano. Nyini kyajja kizzaawo. Kyakoze kitya? Kyavuddeyo kati balina kugoba bano balongoosa. Tosobola kubeera kino ekintu tekisobola vaayo bbanga eryo lyonna ne basigala nga balongoosa bayitawo. Kyavaayo dda, kyavaayo oba ku lwakutaano oba lwamukaaga kino. Naye bo bakyataayaaya bagenda. The inconsistencies. Era nze kasita omuntu ankubira essimu nga ngambye ntandikirawo. Kwata maama wo. Kwata kitaawo. Kwata anko. Nkuvuma ebyoya by'omu nnyindo ne mbikuza mu nkwawa ne mbikuza mu makkati wano. Ebyo byebyoya ne mbijjawo ne manya nti kati ebyoya mbikuvumye. Nsoka ne mbikwata. Omanyi waliwo buno bubala byoya bino bibeera birala muno ne muneno wansi. Kati bensoka nenkuvuma bino nenkuza mu bino nenkuza mu bino wala ate nebibeere nemabega mu bino ebyo nembimala ebyo byonna mbikuvuma nga bwe nnina bikuvuma olinga ebyoya by'omu nnyindo olinga kino atofaayo abakiguddeko bakiguddeko. Ekifaananyi wakijjawo kati nze sogera byakutiisatiisa kuba luli wagalanga kifaananyi ne bw'okuba essimu yange ennyo era nsoka kukubuuza ani akutuse ewammwe omanja ki? Omuntu mukubira omulundi gumu oba ebiri okkakkane bw'olaba takutte muweereze message. Kifaananyi kyebbina wakijjako kyagenderamu eri essimu. Ngenda kwekubya eky'omwaka guno. Kati kino eky'omwaka guno kigenda kuba kikambwe. Kiri ate kyaliko ebyoya bingi kati kino ate kiyinza obutabaako byoya bingi omuntu ayinza ate okukagama kalekaleko. So betyo betwamaze ne sister kasamwa amaliriza banna so muli mu good terms ne sister. Naye ekyokulala abantu mulekerawo nnyiiga ate ne munyiigira ku internet. Ko akati kabwe kadde kayiseewo akalewa akammwe kati ndoozanga naye alina okujja n'agamba nesiropangako muntu kuba layika nange yankubira awo layika mu byamuluma kyali kyagga nti yaloopa
Atenga tanalo. Anti kati ekyaliwo. Amatufu gali nti badde tebamuwa buyambi. Kyekyo ebyo bera binnyonnyodde. Era nze awo nategeddewo. Nategeddewo ebyo byonna era wonna mugambye nti awo ndi naye. Problemu yokka gye nnina eri emu Zubeida gye nalabye nti kati olaba engabe yakubidde essimu ate mu kukikunnyonnyola. Omanyi kati tulina omuze ogwazze kati buli omu addukira ku intaneti. Kale ate abantu bagenda otandika okujjukira. Ogenda okujjukira nga bino byonna enduulu za intaneti ziweddewo. Ogayika nkubira omutuufu ng'embeera yasajja. Kati maybe ng'oli yakoze eki. So nga ate oluusi ebintu ebimu tetuganye naffe aboogera oluusi tukola ensobi. Naye ate bw'oba oyagala ogirectifyinga maybe you reach out to someone. Oba okitegeera nekyo kikola. Kati bino bi totally off from her. Nze bw'ovaayo n'oyogera ky'oyogedde. Nze bwe mba nkwogeddeko naawe n'onjogerako sikiinaako buzibu. Okitegedde? Challenge yokka gye nnina gwe kubeera ku point. Kufunamu point. Kasita Zubeida tobeera nti ekitutabudde wazereeti n'ogenda. Kati for example Zubeida nenkugamba nti tubeere wano saawa emu gwe n'otuuka ku emu tunatuuka emu ana munana emwana munana kati okkirizibwa ogenda okkirizibwa okwekyanga however mu kwekyanga kwo kyesitayagala kuwulira nti mbadde namuyamba buyambi okukola naye kati awo katuvudde ku principle gamba nti Kasuku nafuddewo kuba yatuuse leeti nga nina kyenkola ki kyengoba jendago oba kyengoba neera kati awo nasazeewo eyo tetusiriddamu kukola naye paka lwaliyiga okukwata obudde ekyo kitegeerekeka kasita ntandika owulira Kasuku nze mbadde namuyamba buyambi makakyako awo kigaanira kati abantu baffe abasinga oli bwajja okwogera ensonga ye tasobola kujja kugamba nti Kasuku wanjogeddeko booti ne booti ekitali kituufu ekituufu kiri bwajja atandika nze simanyi waki Kasuku ampalana oba ate namutwalira kyekike abantu banfuukidde ekizibu n'omubuuza kizibu Kasuku siina kye nalikoze awo nga batandikaotaddeko amaanyi mangi anti kati awo n'omubuuza nti gwe sayidi ye ya sitoola eriki naginnyonnyola ate asobola nze byebintu saagala byogerako kati awo sirikira ddala sirisemwa ayi toyagala byogerako kati sirika naye bajja n'atandika nze Kasuku simanyi ampalanidde emyaka ngenda n'omubuuza nkuwalaneko ki ngezezaako obutakola nsalo n'abantu nze omuntu ali ndi ekyenkya ku ssaawa 5 n'endya ku 8 n'endya ku 12 n'endya n'ekiro nenyingira disco nga bendya benywa osobola okuŋŋamba nti nkuwalaneko ki oli ejalaga nti ompalana ng'ali ku diet anyoka jani n'aliina paka ali ku kajani nkuwalaneko ki mukwano oyiwa mukajani njade n'ogamba muno kalinde paka 12 ate 12 n'olya glass webale bino ebya green kati nze Kasuku eyeeriira emmere yange ngejjudde eyasalawo nti olubuto terugenda kumbuza mirembe naye kati lwenkana ekirungi kati ngogamba n'olubuto kati wenkana tewali kuzibu kati ngogamba nkuwala na Zubeida oli nga gwali ebyo emirundi ebiri olunaku bamanyiira stop the rubbish omuntu abantu bali kutereeza mibiri kuba oliko bw'oyasamira anti kati wuliriza gwawulira nti omubiri gwe togwagala tosobola kuwala na muntu ayagala mubiri gwe bagamba weegumya mbu reality jakumala ekuyiti tewali buzibu kati enjawulo eriwo nabo eriemu nze bwe mba ŋŋamba nti essavu lisusse gubeera gwe mu kitundu ogwa ddoola nga ngwa ttaki nga banuuna oluvannyuma lw'omwezi nkomawo ye mwaliridde greens omwaka mulamba bwe nfaanana ate nga nze ngenda kubeera bwentyo emyaka 5 ku 10 naye nga ate yakyali omuddo enjawulo ogirabye kati Zubeida njagala oli ambuulire muwalanako ki let them answer the question kinene obeera nansana ne gwe nansana wakukola ki kasubi ku munaku
Kasubi ku munaku ne bozimba kalina. Oba kasubi ku munaku. Oba kasubi kawera kasubi ku munaku. Masanafu. Era empewo y'abasika zino chapati ku luguudo okwo sima ebidongo ebikoona ekiro wa byonna bikubaamu. Waliwo tusula ewaffe. Kuba lyonna ly'oyitamu tewulira nakuwulira nti oba disco ekuba. Disco yonna ekuba ng'ogiwulira. We sleep musula bulungi. Peacefully. But he slept soundly. Asulanga abazzeka kuwummula. Olinaga nti Kasuku omaze ebbanga ng'ompalana. Lekera awo. Ebbanga nga gweyerusa. Baku bakazaabo. Nze nenkuwalana gweyeyerusa. Bakazaabo eyerusa. Mba nimba. Now, Muhoza trivia for Miss Uganda. Bana Ronnie Otero kalinki yako. Atadde akalanka teka kutuge. Ate kasobola kuntuka. Muhoza trivia. Muhoza trivia. Ne bagamba batalina kabina. Ataka bina bakagazaaki. Ne bagamba gwe bayimiriddeko. Bajja kwagala okuyimiririra. Oba ate waliwo Amino baani abafeeko bonna oba bamukubye nakwali ate kwanonzegwira trivia tekayo Muhoza trivia awo trivia yani Muhoza trivia contestant ajja mu Miss Uganda 2025 ne abantu nga tebamutegedde bajja mutegeera abantu tebamutegedde Muhoza trivia anti kati omanyi waki tebamutegedde kuba nabo balina owaabwe gwe bawagira kati balina kukola trivia be baliwa bebaffe tebabba akalulu abaaki abatulivia ate fe tuteekayo posti ezitambula abalala ne baziripira yo bagirabye naye gobadde manyi before that obadde olina gwomanyi ajja ku Miss Uganda mbamanyi kati waki obadde tobyogerako webale kati mwabo bonna bwomanyi Muhoza trivia tugenda okulonda mwana w'ebukoma nsimbi Muhoza trivia Java so Miss Uganda 20 height ziri zennyini zagambye screen kwali so Muhoza trivia ku Muhoza trivia bwafaanana Maziga gye twasookera ye yawangula asa twafuna ekyo twafuna ate era neyawangula naye waffe so vote for Muhoza trivia gundi tugenda giteekawo awo oba kati nze ngenda kuwagira ani mu Miss Uganda gwoyagala kasita okola posti yo netambula Uganda be gwe ngenda owagira ffe tuli ku Muhoza trivia ndalaba gwe ngenda owagira era anytime ngenda kubawa gwe ngenda owagira Miss Uganda yes ate nja muteekako amaanyi mangi gwamanyi so Muhoza trivia sinamutegeera ondageko ku kifaananyi kyendabe ndakatini gwe producer ndage ku Muhoza trivia ndabe yani tulabe njagala tumuyiseemu tulabe agenda abali ku screen Muhoza trivia bamulabye Uganda Nanyonjo leo kati natuletera ku baana tubayiseemuko tulabe andi wabulayo kati ennaku ziringa 7 Miss Uganda wa Saturday ja is the final ye final kababba akalulu bamanya kubba aba benyina abali mu kwesimbawo ne mubamu ayina kitaawe oba maama oba kojjawe ng'ayina ssente obululu babba obumanyi Muhoza trivia babbira ddala naye omwana oyo agenda wangula ekintu singa abamu n'omuntu we kati era olaba akalulu leka naye Muhoza we mulaba ng'ayina screen yabaddeko n'awangula bandibba akalulu kati oli gundi yani waliwo omuwala eyawangula before Abenacho waliwo abo ba Miss Uganda abajja nga tetubategeera waliwo oli ali omuddugavu ennyo oyo gyali akola nabo mu Miss Uganda kati naye yabbakabbe bambi alaiko bayakabbo bayawangula waliwo abawala nga basatu abajja public nega nti enda okimala otuyitiriddeko oyitiridde naye kati okugamba balonda bwano Bwongo ennaku ezo baali balonda Bwongo
Mame mabega kaawo ojukira oli Miss Uganda yatabuse yatabuka aliwa tojukira oli awedde omwali ono gundi hana wawangulira tojukira akavuyo akaliwo waliwo akavuyo waliwo akavuyo ng'abaana bagaba ababbi obululu kumbe tebamanyi protocol kumbe baali tebamanyi protocol ya Miss Uganda bwebeera webale nnyo kati gwawo okitegedde nzokonaga yani omuwala Muhoza Trivia erinyanga linnemye tutamulonda mujja mulonda era tunagenda okudda wano naye wafudde yes Muhoza Trivia temumutukaka sokoleke tulabeko Muhoza tetunaba mubakaka mwe mutwesimbyeko namwe temulina kifaananyi kye tukugambye nti ekifaananyi bakitadde erinya yani ye Zubeda Byantalo Mayanja Arabudayi tunagamba ati kikunyonyo next Miss Uganda nja kujja nze tomanyi mu kutambuza nkondo blaza yongeze eno ndetya laptop wano tobimulaga omulabye omwana tu hano agenda kubba akalulu with looks I've seen something but she's beautiful Muhoza Trivia she's beautiful and tall kati ogambe mbojja kucha Miss Uganda Miss Uganda kubanze mukutambuza enkondo tewate wana Uganda terya nenkana Miss Uganda teri kukutambuza nkondo nedda njagala kalenzi jjajja sibalabe talent another talent kati kola boti gwe kwata kamera oyina mu nkondo nedda beera ng'ava wali kati ntulaba oba osobola okumodola no njagala soga manyi enkondo yempa energy jangu enkondo yempa energy teeka wano soko mpita kale langirira so Kwatenze, yes, thank you very much. Coming to you live from Sheraton Kampala Hotel, the Miss Uganda 2026. Your host Kasuku, and yeah, today we have on the record so something. Also say and and we can see what is going to happen. So let's have some of the content. Ati bomalo kujja. Ate lina nokubuuza wana ebibuuzo. Ebiraga brains. Botuka ojano noddayo n'okomawo wano n'enkwokya ebibuuzo. Yes, so thank you. It's your host, Kasuku, live from Miss Uganda, runway here at the Sheraton Kampala Hotel. Has everything, and I thank you very much. It's fucking shit. And friendship bombs and bombs. Okay. Yeah, so today we're basically looking at height, brains, and you know how you can move your body. And the walking. Yeah, and the walking. So let's have some of the contestants. Hey, ladies and gentlemen, contestant number 1, Ashim. Sham. Tojaga Shamimu nawe nyoko. Tojaga Sham. Contestant number 1. Let's join number 1 Sham. She calls herself Slayer. Let's have a round of applause. Cha, cheche, oh, tu se cafe cheche. No choka no dayo. Choko ze Sham. Botuuka wano boti bajja ne bakola be batuuka wano ne bakola mbe bati ne bakyuka ne baddayo nente che tu se akafe che tina kadokobawo sambyako kiragwe nosalawo tirinje katya yes DJ Richard. Yes, that's contestant number 1, Sham. Hi. Hi. How are you? Fine. How you doing? Fine. How you feeling today? I'm okay. Okay, yeah, so a few words about Miss Uganda today. Yeah. Yeah. Zubeda kubuzo yogereyo obugambo butini. Okay, so dayo na wali mcha Miss Uganda. Okay, go. So why did you come from Miss Uganda? Beautiful. Because you're beautiful. Yeah. So what are you going to do? Brown. And I have the brains. So what you going to do for the people once you win Miss Uganda? I will walk. Njabatambuliramu. Da. Agriculture.
Akacho ogenda gikola kochi. Ogenda gikola kochi. Jabeegeze byobulimi. No bulunzi. Yes, so when you win Miss Uganda, what are you going to do for the people? Agriculture. What do you mean by agriculture? Bulunzi. Oh, okay. A big shout of applause for contestant number 1, Shabim. Yeah, contestant number 1, Shabim. Yeah. Maybe ebintu byakola si bya hijab nation. Ebintu kweli bya Miss Uganda. Hijab nation. Nada. Bajja ne bakakola ako. Kati dayo tule. Kati awo ne balyoka bagamba kati olwo alangirira olwo bagamba nti ladies and gentlemen, I've seen our contestants today. If you want to vote for Sham, you can just go to your phone, type Sham and send to it and so it can be we can see how we're going to be and they're getting a winner for this final. Let's go for a break and when we return, we're going to be announcing who's coming up for Miss Uganda. And don't touch it, man. Katukomyewo kuva mbulango. Yimirira bagenda ku announcinga mubera muri bemuti. Munkondo. Tintima. Yes. So omusana guli okawo. Funa jangu katudde wano but So ladies and gentlemen, yimira ko wantu sembilira nya announcer. Tusembelera chamagero. Lira. Chamagero ya announcer. Yeah, yageno kuba host. Chine muliko na wangu. Yes, back for Miss Uganda, beauty with a purpose, and powered by Star Times and 10. So one of our sponsors for such a wonderful event. So ladies, now is the time. And for the first time in Miss Uganda, we are going to be declaring from behind the last to the eventual winner. And for the first time in the history of Miss Uganda, we have a disqualification. Miss Uganda mchanga bao. Lero bayo disqualification. N'abategesi babatwala mu disciplinary committee. So for the first time in the history of Miss Uganda, we have a disqualification and tugenda kutuga abategesi okutumanyira n'omanyira sente zaffe. So coming in as disqualified and going to prison cells is contestant number 1, Sham. Mu byafaayo Sham. Zubeda mu byafaayo mugo basooka ku disqualifyinga ne bakutwala ne mukomera. Abajita atya omanyira ne onda byotya okwefuula kyotali bakiyita batya obtaining money by false impersonation. Gwe yasomera nabo osomera gwa musajja gwe rodi chichi wasomera wayo ni tusaba kunamwana safu amule mwasamiridde kati gwoloza mama wana asanyuka ng'alaba ebintu ebyoko nawe ate oli musiru nnyo badde okyogedde nze nkuyambi. Kuwakerere straight to wamba kukabala zakwe tubeera tuteka wembera Coffee Spirit yeka Simba Jini n'aboggola nanti swaga mukyenda tulaga masavu merere Coffee Spirit Simba Jini check under the cup SMS the code wangula ebirabo tulaga amaanyi kaluka sita bwabuuza masavu maji
Bikole Masavu ne Premier Distilleries. Simply buy Coffee Spirit or Simba Gin from a Duka or Kafunda near you. Check under the cap, send the code to 6688 and stand a chance to win border borders, tuk-tuks, cash, airtime, flat screens, mobile phones and a grand prize of 50 million Uganda shillings. Lero Premier Distilleries because they Masavu. This promotion is brought to you by Premier Distilleries Limited and is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Since I Gambia ka impersonation. Impersonation chichi. Teze manyi ndakawulira. Kati kitegeeza omwana mutuufu obtaining money by false pretense. Kwe kwefuula ky'otali. Kyekyo obtaining money by false pretense. Obtaining iddewa. Kukawa wadde yagala wangula. Ofuna sente nga ziri. Amanyisa okwesiba ku Miss Uganda n'engula obulu n'embasinga. N'empitamu. Zubeda. Olina disadvantages zonna ezikulemesa okuwangula Miss Uganda. Oli mumpi. Oli muddugavu. Bagana abaddugavu. Tebabaagala. Oyo omwala gw'obadde ogamba before Benacho. Yali muddugavu. Yes. Yali chocolate. Waki bayita? Mukwanze ndi caramel. Ndi wa caramel. Caramel. Kati yegwa bulaka. Goli muddugavu. Oli abayiso ka chocolate but nze ndi wa caramel. Waki omumanyi. Ndi wa caramel. So byebyo Miss Uganda coming up. Vote for Mohoza trivia. Ekyo kive mu dino. Kati nakulabye ne gundi. Nakulabye ne Hajati Namyala. Hajati nagenda ngawera nkolokoto. Nti yetagenda kuva kuvuma na kuwemula. Yagambye bwati. Anti afane na Raiso yavayo n'ategeeza. Bagenda kukwata abawemula. N'abavuma. N'agamba ye. Naye teri bakulingirira ddembe ly'abantu. Okola ki? Okuwemula n'okuvuma. Kibi. Abakoba naye. Kibi okuwemula n'okuvuma naye ye yagambye. Obuvumo byolaba oluusi n'ogamba. Yabadde agamba. Nti ye anaamuvuma n'amuwemula. Naye agenda mudisi. Oba anaavuma president. Nga naye ate envuma gy'amunyemu president ng'amuvuma amuwemula. Yagambye ennaku zino yagambye tolabanga ennaku zino nze nakkakana kuba teri akola ki? Teri annumba, teri amuvuma. Kati awo naye n'agamba ye bamala mulumba n'alyoka abaddamu. Okay. Yeah. I see. So kwegamba essaawa yonna. Singa alaba yamulumba. Kikyatokota. Ate yagambye ne president si mwangu. Naye amanyi okuteekamu. Nga yakuttemu. President nga yakuttemu. Yagambye nga president yakuttemu. Teri amusobola. President ki? Waffe yennyini gwe tumanyi. President Museveni. Naye alina ebigambo bye. Nga yavuddeko. Ibangambye toyoya. Naye. Era bino bye twetenda ebyo abaana bye beetenda nga bamumanyiira. Tujja kuba tuli awo lumu president agamba omuntu you can eat your mother's something. Ayina bivuma byo tebijja direct. Abijira mu luzungu. Kwe gatuna tuli awo lumu president agamba omuntu eat water. Kalike wagambye eat water. Naye n'abantu batandise okuvunula ebintu. Ebiriwa. Tebijja labika bulungi. Ebiriwa bya maza water. Yeze mbeera nakyo. Kalika mutyaba bazzemu ne bakavunula. Nakalewa. Mutyaba fucking shit. Mutyaba maza water. Kale bakavunudde nti ki? Ate nze mmanyi. Buli omu waddembe okuvunula ebintu bye nga babyagala. Waleeta enkuba mpya. Kati awo era babeera bankwata. Bajja kukwata. Nga ngambye maza water. Be arrested. Baba bamanyiira. Kati awo kiki embeera nayogedde ekiri awo nti kiikyo. Yiwa madamu akitegeddeko nema. Akitegeddeko munyweddeko kye mubi. Amaga amajani gonna ojja mu lubuto. Anti nedda hangover. Aba ayagala oddukane. Hangover. Ofulumye ebikyafu. Aba ayagala nzirukana oba. Kati boteekamu amajani amangi mbobeera okudukana. Embuto bazijjamu bwe batyo. Tojjukira edda nga bwe tunywa amajani amanyi nga mama gasi. Ojja mu lubuto. Naye kati gwe onza n'okubeera ojjamu. Mwise mu bintu. Mwine engeri gye mulwanyisa. Wabiwulira weeyogeza. Kati ekitegeeza. Nti oli wa upper class.
Zubeda nze mbera yansi mama kufa sandiyogedde naawe. Nandibadde nange ninga abavuka ababereyo. Akakawala kokola nako nomugamba gwe. Mukwane je nasanze wa boda nangamba. Nangamba ebigambo bino. Ngambira kasiku alego olubuto. Ngamba ye. Kyaki. Ate olidde. Abantu ekabalu mu olubuto. Olidde wa boda. Kati oyero genda mukolera ki? Kwagala. Endoza abantu obutolo lubanyumira. Ndoza balwagala wonna ekituufu. Wano omuwala yangamba kasiku ne bootolako obutozi ka inchi be kati nze siddamu kwogera naawe. Abantu bayagala olubuto. Abantu bayika kwagala bwoti woli ukendeeza abantu bagala kukuchawa. Kati sikola liposuction. Gino gireka gikola myaka giri. Myaka emeka? Myaka onga 5. Naye myaka abawala bagenda kuvaako. Myaka 5 nja ku myaka 5 ate bajja kuba beyongera kunjagala. Abawala bava ku baavu. Naye wirucha ate neyongera genda mu maaso. Wirucha. Kati okiwambu wibudde. Olina okuzaako myaka 5 nga nina akawala ka myaka 18 n'ekitundu. Serena ntono. Mbuki? Mutegeke nambole Serena ntono n'alabye fitina y'abantu. Abantu batukoye kasiku. Abantu baagala n'akasente kaffe akati niko tuyina. Nako tukabateekemu. Nze kyo nange nakirabye. Mujoga. Nenga luseke nyamu Desemba nga 13 tugenda kukolera ku yaya mu park mu washing bay wano ne waggulu washing bay wano wansi wano otuyibanga era leero ndine suna beni tugenda confirminga wano watwaleze motoka wetwaleze motoka awo ngenda tekawo band kati ate fa abatule eno tugenda kola kati mwabatula waggulu ye mugenda bera mu binyanya ngamba ene wa kugundi nije tubadde tuliira tujjukira bulijjo tubadde tutulano ku yaya wo kati wayongeddeko eyo kati ngenda tekayo binyanya disco kati wano wansi ngenda tekawo band wansi wano ku washing bay ngenda tekawo band ate binyanya bigenda wa eri waggulu mu yaya mwennyini kati tutula waffe kati oyagala band oyagala binyanya njagala band ojja tuula ku washing bay wano tomanyi nti baawula kikomera egenda kimenya anti yenjawulo egenda obbaawo kimenya okizzewo nga shewedde waki aluddewo kitegeera nze simanyi waki oluddewo abayonde tugenda lengera eri eri jukatubale oluseke luseke nyamunyam binyanyanyanya editioni anti abali mu gundi mu parking eno tugenda laba tutya nkunyonyodde nti waliwo ekisenge ekibaawula ab'ebinyanya abagala ebinyanya mugenda beera waggulu abaagala bandi mubeere wansi obedda kyengezaako kunnyonnyola era abantu nga bangi abaaki ng'olina abantu bangi era nti kati zino emmeeza ngenda ziteeka wano wansi oteeke ku gundi erugogo ngenda beera olulira nti baali bakayana space temala kati tugenda teka eno wansi tugenda tekayo tebonga 10 zitya tebonga 4 ate waggulu tebana miliyoni 3.22 zo zibeere wano buli tebo egendako abantu 5 ebyokulya balina okulya byonna maama n'atwala ceeka benagenda ndibudde enkalo naye baba ebyokulya byo kati emmeeza y'abantu 5 miliyoni 2 nsobola okuwa plata tulina afukoni lusaniya tulina empombo olw'enkoko olw'embuzi olw'enkoko ya boyiro byonna ebyo kati nkuwa enkoko erimu amatooke nenkuwa enkoko erimu obummonde nenkuwa ekyennyanja kiramba olondawo buli muntu ogenda kukwata empombo 5 kyennyanja nkoko nzungu nkoko loko chicken mbuzi n'ebisigadde bagenda tuwa ku ttooke n'ekibumba buli muntu bagenda kumukwasa ekyennyanja lusaniya lwe lubagatta so abanaalya n'okunywa luseke nyamunyamu miliyoni 2 emmeeza so kati nina omusajja wange owa Victoria University ku luno ngulako emmeeza 5 ze miliyoni 10 Professor Muganga
Aya namyale meza hano lina munonya samulaba munonya ajja tisagala musumbuwa nnyo tugendeyo nga bukyali natandika kutambula eza fazi je kitegeeza kati fly yanje fulumye fly gifulumye ajja tugendeyo kuba ne kololo yakumbuuzaako ne mugamba ajja tulinayo sekenyamnyam tulinayo friends of shalom n'otwogerako Zobeda watwagaliza era nangamba ajiba kaluba anagula emmeza aje tujimukake ajja tukule kajiba kaluba tukuleke emmeza ebyemmeza toba na kisabi abantu ozibakaka kasita tugenda ojja kuddamu zibakaka Desemba eri z'abantu sibabeera omulundi gumu omwaka Baba Yasini nkubuuzizaako nnyo Baba Yasini wammeka tebo mmeka Baba Yasini kuno baguleyo emmeeza 5 ze miliyoni 10 tubadde nabo bantu baffe I&M Bank ngenda bakubira sente tebazimpanga tobanga zo planning okoleramu ebibyo nedda ngenda bakubira wamutandikidde ku sente zange ani Italy nedda ate Italy chechi Italy ye bannaye luli bwe twakuba omulanga nti ngenda Schengen abantu mama nyaba abantu bali wano kasuku nkwagala nnyo ngenda yes naye nalabye ate Abannayuganda bangi bali Germany bali Germany Abannayuganda be Germany bambaddemu nnyo ne Netherlands ne France nafunayo wadde omulema kuba naabali Germany wabeeka asasula hoteli France France nsulayo lumu Nova iyo kati walusasule kuba kati wa air ticket namufunye business class ani agenda kusasuli daddy also cry yo kati obulamu hoteli ogenda yingira ensi mmeka ensinga 7 muntu akantu akakoza atya ojja kufa bufi ninogenda ke Rome tula abantu nti sapule ya judge ogenda nayo ngenda jigula madama yogenda na judge njigula eri maloji twali e Vatican ngene ku Vatican bagisabire nina abantu bange nga basapule jajja ngena mwocha sapule sister Ruth mwocha sapule ne jajja mleteyo Maria sijja kwetika nnyo bintu bwentyo nawerekera awo ndeka mbolesi omutwale bamuyiweke vinyo vinyo kimanyi kitegeeza bakateeka wano nedda vinyo gye banywa mwe musaayi gwa Yesu omusaayi gwa Yesu wagundi honorable ki namboze nga bamuziika twalabye nga Babu Wine yayimuse n'agenda ne bamugenda bakuwa kagaati ne bakuwa n'onywako naye kati abantu nali ngenda kusembera nno ato kigezangako John yasikayo John Segawa yasika mulayini yamanyulayo mutyaba ne leero takoze ne mutyaba kiki mutyaba bino byeyageze bimuleetera kulowooza ki mbu yazzeeyo ku review anti luli yali mulwadde yazzeeyo kumuga ya vitamini D naye akasana yakoota olunaku lumu tabikola bityo mutyaba olina okufuna akakebe k'empeke naye ekyokulala yaŋŋaye mukyala we yamuganya otuula naawe yamugambye nti oyo omukazi ayogera nnyo ebintu ebitakwatagana avuma atya capati zange mbwe ekintu ky'okuvuma capati z'omukyala kyamuluma taddamu kukanda azireke kubeera bw'atakali nawera weetuli nze munnaye nze bakande nja kulya kati mukyala mutyaba capati yo bwe bateteredde nze tebaddamu kumpa capati ebenga nangamba kati asoose kwewalamu omukyala asooka naye abakyala waki nga ne capati bweterera ebeerera awundi ebeere nga tegenda eno ne capati zo ziwooma kati golina issue na shape kati kyaba akola abeere nga akola bu design atuwe capati ya box atuwe ya triangle lwejja nga teteredde agambe nti badde mbakoledde special nga ya triangle muna ate ne wagoni naye laba atugoba ewaani ate omukyala yayise etteeka n'agamba nti kimala nze nno juzi netwalayo nsinika ebinnyo nambuuzaako obuuza najebalekaje n'agenda bagenze batugoba buli wamu bannange Zubeda simanyi bwe tugenda kukola kati theatre ate yiyo bagenda gimenyawo bazimbewo endala
nalabye Fiina najja kuba MP. Fiina ajja kuba MP. Abimpeereza nanti saasobola kugenda Fiina. Fiina mugerwa masannyalaze. Wasobola okugenda. Saagenda nange. Naye namuyisizaamu awo. Bambi. Female workers MP. Yes. Ne Fiina ekintu kya kirusa mpola muntu obeere ng'osirise ng'oluka. Fiina agenda yingira parliament. Ate Fiina agenda yingira parliament. Ate Fiina asomye. Fiina yaddayo n'asoma. Butereevu. Kyetugamba abantu musome mukifo mbusima kyo baki ddayo osomeko gavumenti eno bw'oba oyagala ogikoowa oginyiigire gwe lowooza nti buli kiseera ogenda basabiriza busabiriza. Ate nangenda kuddayo kusoma PR in psychology. Sijja kukkiriza kumanyira koosi eyo. Tetujja kusukawo wano olunaku lwa leero. Mubeere bulungi. Ngenda gikola. Teriyo PR in psychology. Kose eyo togizannyisa. Ate gwe wasoma masters. Wasoma masters si kyekyo in psychology. Nze ngenda mu PR. Kati abeera ategeeza ki? PR in psychology kitegeeza ki? Ngenda kuba njogera n'abantu. Okitegedde Roni? Ayinza obitegeera Roni. Yasomerawa. Aroni yasomera Namiryango ssebo. N'amala n'addawa. Kisubi seminary. N'avaayo n'akola ki? N'agenda Makerere. N'adda ku ki? N'ajja akole Kasukula. Saba gwe mulimu Roni gwakola guli professional. N'amuganye nange gwakola guli sente zasasulwa zisinga banka teera. Naye banka teera sente bafunira ddala ntono. Era bafuna obudde bagende mu juice. Juice akola tsenga banka teri. Batandike juice. Juice akolera ddala. Obujuka babuseera mu China town. Kiye musime yaye kiriwa. Naye baba. Musiru mwagenda kutukiraawo. Ng'akuprovinga. Ng'ankakasa. Munnyonnyola amazima bugale tokola nnyo. Abantu baba balabeera basanyufu bakwagala. Ne bambi kiki wamusuubiza omulimu. Okimanyi gwe tofaayo nayo omwana abandi ayinza offa. Dumwe kyenda kigenda kwekwata. Omutima gusibe bwe pa. Musa abantu balowooza akyagenda mu maaso bakakodyo ng'afudde. Ate bambi okuba abantu bamuganye nti kya tabbu ne bwajja bambi kuzirayivuze. Naye kati baba akubaganya mutima. Gugenda yimirira omulundi gumu MC nkubuulira my brother. Kasuku byokola naffe ffenna tubyagala. Birungi. Toyongera munnyo. Obulamu life is short. Ofiiraawo. Awo nga tebategedde nga balowooza oli mu kantu. Abaana byalumala nagamba kiri kitya. N'olyoka omuga hoyitiridde. Naye kasikuweddeko. Essuubi lyonna ery'okuyimpa wali ery'okuwanvu lyonna walisaze. Speed kwayogera talinayo yadde essuubi. Yakatandika okufuna akabiri kagenda. Jjukira alina omumaintaininga ekintu ekyo. Ate sikwasuubiza leediyo. Dembe FM mukime MC Meya. Bambi mumuwa omulimu. Bamuwa omulimu. Akola evening drive oba morning show. Agisobola. Abawe vibe. Okitegedde? Nemba SCBM. Essi. Nga tevaako bw'aba akola. Nno Bina Baby yawezezza emyaka 5. Joka. Yawezezza emyaka 5. Bw'ejja agamba. Naye Dodo ye alina emyaka emeka? Dodo alina emyaka 3. Alina emyaka 3. Ensi yamukuba mangu Dodo. Olakera atambula na mukazi mukulu. Oyo mwana namukazi yeesonyiwe Bina Baby afumbirwe. Kuba kati baba bamulaba ng'omuntu omukulu yafumbirwe dda. Naye yagaana munnaaye. Namutuuza n'ekimunnyonnyolanga munne. Ne mmala ne mbayita babiri. Ne ŋŋamba Bino olaba ono mwana muteemukko. Yagenda funa bajjo n'amuzannyisa. Bajjo walabye olutalo lwabwe. Bambi obujja buluma. Naye ne lwasa alimba. Kati kyogamba bajjo alina obujja. Yagalira ddala muwala tamwagalanga na. Kati nashigulo yangamba bajjo yali amwegayirira. Okola ki? Embu badingane. Ekitegeeza buno bujja. Bujja mbu.
Nekati Lwasa amangwago yakola ati. Yagala bakanga. Beyagala. Baludde nga beyagala. Omwana Lwasa ye yagamba taliiko ebyo. Ye bw'aba ayagadde oba gw'obadde omwagala kasamba nga mwekyawa. Ye ng'ajja. Nashi Bajogo yawe emmotoka ye. Jaji yagamba Nashi ye yawa omuwala emmotoka. Lwaki Nashi yali agamba Bajo yagimuwadde? Awo simanyi. Naye Bajo yagamba n'aga nti ye tawangako muwala mmotoka. Era n'akisangulirawo ddala. Kati gw'olowooza bujja? Ndi mumpi nenka naawe. Oyakusingako obuwanvu. Nedde yasamira muli ate gwe wallahi tugenda kukola. Wejjemu empisa embi. N'okwobago abantu obalaga kirala nga muli yali toli kirala. Lwaki ompalana mu nkukutu? Lwaki omutima gwo gwogera kirala nga kungulogera kirala? Okakasa ndi mumpi ntuuka awo. Okakasa omukazi ansinga obuwanvu. Wejjemu ekintu ekyo kasiko amazima ogwogera nga ne weeba ku ssaawa esemba ne baba kutunuzaamu ssasi. Okirabira ddala ni musinga obwanvu naye era olw'empisa embi oyagala okulaga abantu oli mukwoza mbu ansinga obwanvu nansinga obwanvu kale wallahi nfa bufi kiki mumpi nnyo oyo mukazi anti okukoona ku ttaka naye wejjemu ekintu ekyo amazima ogogera nze nga nzija nenkugamba wena amazima nakolera Monitor Publications ntambulira ku tagline yaabwe truth every day. Nedde ensi truth every day. See ya. Esebo. Kale sebo nawe je baleko. Kale sebo. Kale sebo. Yazemo tubuzaako. Yakyusiza. Kati wano tujja beerawo. Kati wano kyetegedde tetuna gye tulaga. Wano tukyali. Mubeere bulungi mwera. Yamaze n'ategeera. Mweraba. Akyusa ne ku top. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyonga ine embuto katonda ye kyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange